محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi abagolwa mwena megagadde olwa Salam TV, marhaban bikum fi hadha al-liqa. Basanyufu nnyo kubanga tuddamu gasimbaganako nammwe lunaku lwaleero nga tuli mu programu yaffe olutindo timegagadde olwa bulijjo Salam TV, mashallahu taala. Enkya ya leero twebaza Allah subhanahu wa taala abeerenga tumwebaza olwa byonna byatuwadde. Tumusaba ekitiibwa Allah atuwe byonna ebirungi, obulungamu, obukuumi. Allah tumusaba atugaggawaza obwavu bunanfuusa obuze n'obukaafi. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa taala tusule madaala. Tusaba Allah akkirize emirimu emirungi tukoze ng'abatonde. Tusaba Allah akkirize emirimu emirungi tukoze ng'abatonde. Abaagalwa abalungi, saba Allah subhanahu wa taala ffenna atutwale Makka ne Madina. Tusaba Allah aleme tujja mu nsi kuluyanga atuwadde ku mukisa otuwake Makka ne Madina. Mikwano gyaffe abalungi, mukkirize mbategeeze nti tulina ekitongole ekiyitibwa Iraj Foundation ekyateeseteese empaka eza Quran. Tulina empaka za Quran eziri national zavunaanyizibwa mpitirivu nnungi ddala ngenda kuzomwezi 23 mashallahu taala. Ennaku z'omwezi 23 tuli biidhnihi jalla waala tulina empaka za Quran ziyitibwa national Quran competitions za ggwanga lyonna, era ng'abantu abakontani bavudde buli kanyomero ka ggwanga lino bavuddeyo paka le batuuka ne baba screened paka ne bagenda okujjako bonna abanazanya abanabeera mu finals. So tulasaba Katonda tusaasire era atuwa obulungi. Tuli ku Serena nga 23 Serena Hotel. Ticket zitundibwa $5. Ticket aguze ticket ku Momo, ng'okulidde ku Momo awo ojja kuwa $3 inshallah taala okubaawo si kwetaba abula okubaawo ku mpaka za Quran ng'abaana bakontana bali ku aya Allah egamba وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ku nsonga ya Quran abagala ovuganya bavuganye nga 23 nolwekyo Allah yatugamba 23 ku Serena abawangula ebirabo motoka weziri mashallahu taala kapyata kalamba kenyini muno bulamba obupya motoka weziri mashallahu taala. Then nebirabo bisigadde hajj ate okimanya nti Tawakkal Travels ekuttemu ekyo manya nti ekutwala mu ejja Tawakkal Travels ebetwala abawanguzi mu ejja inshallah. Nsaba Allah atuwa obulungi era Allah abeerenga atusobozesa jatambulanga mukungu sulenga omukungu mpaka za Quran. Mujje mubeewo mwenna ate mu mwezi ogwa Shaban Nabbi gwe yasinga sallallahu alaihi wasallam osumiranga mu nnyo Quran era nga ebanga wake up call teketi Shaban akolanga katenoriza okutujirawo olufu netujirawo biki byonna gamba nobanga ogenda otuuka mu Ramanzaani nga wenna weerudde era wenna ng'oli oti. Saba Allah tusaasire atuwa obulungi. Nolwekyo mwenna abamanyi era abagala Allah subhanahu wa taala n'amanyi Quran n'alagimanyi n'ayagala okubeera mu bantu ba Quran yenna jangu nga 23. Tiketi gyazisinganawo wano Voice of Africa ku Pal FM, gyazisinganawo ku Salam TV, ojja kuba ku simu za Iraj Foundation inshallah taala. Saba Allah atuwa obulungi obitegeera ebigambo ebyo. Nange kennyini wontuukako tiketi nje kubanga njikuwa ndiyomu nga Tawakkal Travels tuli ba proud partners ku nsonga yemu tuli omu kwabo abasponsoringa omulimu guno mashallah taala. Salam TV naye erimu wabo ba partners Pal FM erimu wabo n'ebitongole ebirala ebyenkizo webiri nnyo inshallah taala. Ayo alfudala abalungi abagalwa mwenna Allah bawadde omukisa okubeera mu dunia n'okuwangalya mu nsi muno. Mukirize nagana mawulire nga bawe akyali mu nsi kimanyi nti olina okujjukira abafu olina ate okubogerako olina eva n'okubasabira
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان abasigaddewo ffe tugamba n'abaza oluvannyuma bagamba allah waffe tusaasire tusonyiwe ffeffe nnyini n'abo abaatukulembera mu bukkiriza abaafa allah biwajjulla bonna basaasire era bonna kabuli zaabwe obasonyiwe kabuli zaabwe zisseemu ebitangaala n'olwekyo allah atukubiriza okukola ekintu kyekimu bategeeza mikono gyaffe abalungi twafiira omuzaana Jeti Sara namusi kakungulu ennaku zigenda kuwera 2 ennaku 40 ennaku 40 ngenda kusomeza 23 omwezi guno tujja kubanga tuli Kibuli wajjajjaffe embuga inshallah taala mujje muduwa mujje tujjukire ebyafa by'omuzaana jjajjaffe omuzaana Jeti Sara kakungulu Allah musasire. So 23 olukiiko olutesitesi mwena lubayita mubeeyo oluvannyuma lw'eyo message mukize mbategeeze nti era nga 23 tusooka nampaka za misinde Muzaata marathon Muzaata run okudduka nga twagala okuzimba ekijjukizo wali ekigoogwa oseeka Muzaata twakuzimba ekijjukizo awo ekigoogwa so mukadde waffe seeka waffe ffenna yatusomesa tuigatte wamu ffenna nga 23 tugenda kusimbula wano ku Hotel Africana inshallah taala nolekyo ffenna twetabe emisinde egyo Palo Fama mweri Salamu TV mweri era enteekateeka zonna osobola ozifuna coffees ya Muzaata Tours and Travel. Muzaata Tours webali wali ku Makai awo nyini nga kupaka empya so osobola ofuna tickets ne kupal n'ebirala byonna osobola okubanga otambula obanga olina namba ya Khalifa Mukasa ajja kuwa amawulire gonna n'agagwa ku nsonga eyo olina amawulire oyagala teekema kiseeka ya sini waali naye osobola omukubira inshallah taala then osobola okugenda Ekibuli mu office Supreme Mufti enteekateeka nazo weeziri genda Ekibuli sala dhuhuri sala asri ogambe nti kindeese nzize ku nsonga za Muzaata run inshallah taala nsaba twegatte wamu ffenna era tube n'eddoboozi eryawamu okudduka emisinde egya mukwano gwaffe mukwano gw'abangi tubeere nga tumubulamu tumuzimbira masjid nekinasaawo inshallah taala ettaka eryo libeerewo ate nenkaana n'okusigadde bijja kubanga bivaawo nga ne Muzaata naye kye yagifunye Allah abeerenga amusaasira Allah amusaasire ya rabbi jazakumullahu khaira oluvannyuma lwa message eyo mukkirize mbategeeze mikwano gyaffe abalungi neteera akasembayo nti Tawakkal Travels wetuli Tawakkal Travels ali kaseyingirawo Tawakkal Travels Tawakkal yeyoka kugamba nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama tabi'u baina al-hajj wal umrah agala okuwona obwavu kyama kiri wano ekyama agala okuwona obwavu tabi'u baina al-hajj wal umrah dingana ijja dingana ne umrah gena ke Makka gena ko mu hijja gena ko mu umrah daye Makka ne tawakkal daye Makka umrah ne tawakkal daye Makka mu hajj ne tawakkal tabi'u baina al-hajj wal umrah Allah kubanga fa innahuma byombye bibiri ebyo tanfiyani al-faqra bizikiriza bikuziza bigobobwavu mu bulamu bwo nsaba Allah taso obwavu agala okuma ebyobugagabyo agala okuma obugagabo agala okuva mu bwavu ayagala Mungu akyusa obulamu bwo yesawa oddeke Makka ne Madina muno mukisa gwa kujiddi mashallah taala kusaba kujidde da Tawakkal Travels yatestese olugendo lwe Makka olwa naku 10 ezisooka inshallah taala eza Ramadan duka misinde ebifo bitono nnyo ebisigaddewo njagala tutambule ffenna nze nkulembera tuli ffenna wagenda ke Makka togenda nko Makka yesawa tambula n'omuwalimu wo tambula ne mwalimu mayambala Muhammad Ismail mashallah taala Tawakkal nga yakulembedde biidhinihi jalla wala tambula n'omuwalimu wo
biidhnihi jalla wala ku nsonga zonna obimanyi kasabu wali mbo bakwatamu obimanyi mashallah omanya nti tawaafu ojajulira nga yanjawulo ayagendako Makka watogendangayo ate ne Safa ne Marwa ojajuliramu ate enjawulo n'enkizo eyayo ogalategeera byama bye Makka ebyama bya Safa ne Marwa ogalategeera byama bya Kaaba byama bya tawaafu ebyama ebiri ku nsonga ze Makka tawakkal tovos mwali mayambala nga yakulembedde inshallah taala geneke Madina tegere byama bye Madina byagala mu mbozi ezebuziba mu nsonga ezebuziba Makka Madina ebyama bye Makka ne Madina gwe bagira tawakkal tovos atom mwali mu mayambala nga yakutemu inshallah taala saballahu ko bulungi era aberinga kumalira tugoba obwavu fuuka landi rooti gamba tulwane tufune ettaka eryaffe naye nga oyise Makka Mungu ajja kuwa genda osabe duwazo kuma omulimu gwo kuma status kuma ekifo kyo kuma weyongeze nga sikiwalinga na Makka tambula n'abantu abamanyi kiki bakola bino sibyakuba bakyekyerebu ndenda sibyakuba kyekyerebu ani ansekere nnyo ani akola ati bino sibyebyo. This is serious work. Tuli mbigere bya nabbi bigere bya nabbi byetulimu tukola mulimu gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagukolebwa ku hadith eno tegedde khudha anni manasikakum your principle Nabbi watu yatugamba sallallahu alayhi wasallam tati natugamba jali ulama warathatul anbiya akole emirimu gyana n'okubanga mumanyi bino si bintu byagwa munanga ndizwe kulaba nange netolodde simanyi gunda nedda bino si byebyo abange bino si byabwagazi bino bintu ani abitegeera ani amanyi ensonga zino yabakulembera okutwala Makka ne Madina. Saba Allah kusime era Allah kuwe omukisa otweke Makka ne Madina. Ulidde message eyo tegete message ngo julidde namba za business kubeko 0701 941001 jokubanga omfuna oba 0752 868686 ngala mugambe ekirala nakino kiwulirize. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam basahaba banji tegete nabbi yakola hajji emu kala sahaba banji basigala Makka ne Madina ne batajja kukola umra basigala mu bitundu ebisigadde ne batajja kukola umra ne batajja kukola hijja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bambi baddayo bonna nga banakuwa abawulidde amawulire kwa nabbi yagamba nti falyuballighu shahid alghaib abadde wategeeza atabaddeewo message eno mugitambuze egende must propagate this message egende tukene kwa abatabaddeewo bagenda okuwulira abatabaddeewo nga babanyumiza hijja yabadde wait nabbi twawomeddwa hijja ne basavuwala ne banakuwala bagenda olandi bannaye mutunyumiza hijja nabbi yagambibwa nga mwanyumiddwa nga mubyabagondedde ne bagamba ya Rasulallah naffe omwaka ogujja naffe twewandiisiza naffe tugenda. Nabbi nabagamba sallallahu alayhi wasallam kigambo nga yakibagambe la'alli la alqakum ba'da amikum hadha tegedde ba'da nizo obutaddamu basinkana oluvannyuma lw'omwaka guno obitegedde nizo obutaddamu basinkana oluvannyuma lw'omwaka guno subhanallah kyaba kubawala bakibagambye nabbi yatugambye what kati tunafuna omukisa okola naawe hijja. Nabbi nabagamba sallallahu alayhi wasallam ti al-umratu fi ramadan ate omuntu yenna akola umra mwezi wa ramadan ta'dil al-hajj empera zofuna za muntu akoze hajji. Nabagamba kino ekimala eggobe mu kibya nti naagala okukola hijja nange agamba nti mani tamara fi ramadan yenna akoze umra mwezi wa ramadan kaman hajja mai aba empera zafuna abanga akoze hijja nange yenna yagala okukola hijja ne nabbi tugenda ne tawakkal travels mu ramadan kola umra either soke na 10 soka obe 15 esembayo kola hijja la umra ne tawakkal travels gende Makka tutambule nawe tutambula fenna tugenze Makka tunonya ki kola hijja na nabbi olama yambala yakulembedde kumbe nga ina kyo sense Mungu subhanahu wa ta'ala kyakuwandikako okoze hajj namba impero ofunye za kola hijja na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam enkizo
y'olugendo lwa umra mu Ramadan weri yamanyi saba Allah kusobose okoleka ejjana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayambala ajja kukulembera inshallah ta'ala. I will lead you bi'idhnihi jalla wa ala to the holy lands kutwale Makka kulembere mikolo saba okitiba Allah ku bulungi kulinze tuli ku magoba akeedi awo wennyini otusinzira mashallah level 2 awo wennyini wali omuzikiti magoba akeedi kyangu tuli wala n'essimu zaffe osobola kubako nga wenza kusomedde 0701 941001 oba 0752 868686. Allah kusime era kuwa bulungi. Andi togedde ku bintu by'ogobo bwavu. Togedde ku by'ogobo bwavu kati ate ntogera ku nsonga zaki. Obusiraamu bwonna ogenda obutunuulira bwonna nga butunuulidde ku nsonga za kulaakulanya muntu, kukyusa bulamu bwa muntu. That is Islam. Principles, policies, all right, missions, visions, motto, whatever, obusiraamu bwemiridde ku nsonga ya kulaakulanya muntu namukyusa. Obusiraamu era bibiri mu Qur'an ekitiibwa. Saba Allah atuwa bulungi ya Rabbi era tubitegere bigambo ebyo. So mu Islam muno mutugenda okujja buli kisi ekirimu ekino kukyusaako nabbi ekikusomesa kyakka mu Quran whatever it goes, whatever guidelines mu byobusuubuzi kyekigenda obbawo kumanga ba partners, right, partnership, right, ndi director tulina company emu busiraamu buno. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Those are policies and the principles. Then bimukanyako nga Quran wegamba nekanya ku kino na kino subhanallah wachimanyi tino usuzi kwa businesses zina Quran nkosa kigambo just amneula bwe ozi kigambo tegedde amateeka ngaga Quran wegakka agayina okuddiringana buli kaseera kifuna tugawandiika wali mu company noga what is your mission, what is your vision, mission, what are the objectives, right, core values, objectives, the policies, ebyo nabiwandiikibwawo ne bijja ne bireetebwa ne bijja ne bijjukizibwa enkya n'eggulu for us not to go away, right, to go astray. Nga toyagala business kuwa toyagala business oyina okubanga otambulira ku principles ez'omu settings, rules, guidelines z'omu settings. Oyina okubanga otambulira ku core values, objectives, biki bye mwagala, right, biki bye mwagala, the options, otandise yes muwandisi ne options mutambuza mutya biki bye mwagala otandikirako mwagala tuuka ku ki. Very important to note. Bino bikulu abantu bitegeera ekikakkanya business bantu kuva ku bibakkaanyako. Okay, mubiwandiika ne musayininga mwenna with your company lawyers. Nimala onakola bibye nova ku core values as a business, as a company. Okay, company yammwe etwala abantu Makka, company yammwe ya somero, company yammwe ya tawakkal, can let's say tawakkal, right? Yes, as a case study mwina okubanga bye mukkaanyizaako byonna bitambulirako. Tosina kukola kigwa bweru. We ngamba tawakkal mba ngamba gwe aina company ey'emmotoka, aina company ey'obusuubuzi bwa kino, aina company ediringa mutuwa and travel, aina company ey'essomero oba eyaki, aina company ng'eya TV, aina company ene so long as it's a registered company, you have registered it. Okay, kati paperwork ali atya bwe busiraamu. Nimba ne vision nge mulamu busiraamu tulina vision fenna ya jana. Our vision
is Jannah. Then to talk about the mission. Jokulabanga arkanul Islam. Mubusilamu yitwina arkanul Islam. Katwina mission ya feirua. What is our mission? To ABCD. To ABCD. To become a leading whatever. What is your mission? Okay? Katwina ulanga ne ubusilamu bwina ebyabo arkanul Islam al-khamsa. Ezo mwino okupanga mutuukiriza Busilamu. Busilamu bwonna bujjuddemu bwe wali obugagga okutambulira ku guidelines, ku mazima, ku bwerufu, transparency, ebyo bikulu nnyo mu business. Ondaina kujjamu kati kano you sit and analyze, evaluate, audit, edit, and then move. Ebyo bikulu nnyo. Wetwanga tuli bakutambula, muli bakutambula. Mumbanga mwenna mwagala okukwatagana, mwagala okugaggawala. Bikulu nnyo mwagala okukyukako. Abantu bamanyina kola byakati byengaye. Tebagala auditinga, tebagala tambula ku principles, tebagala tambula guidelines, tebagala kubaawo kintu kibamanajinga, tebagala kubaawo kyani vision bearer. A vision bearer abaawo always for a company is ready to take on all the charges. Kuchina chino. Era mutuula right yabaawo olusi mukama guduyitanga CEO wa kino. Kati beera waffe wa vision yaluwa nabbi yatugamba atya sallallahu alaihi wasallam, ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beera vision yaffe yagina kyatugamba bino bitukuyingiza mu jjana alhalali bayyin wal haramu bayyin. Namanu gamba kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Obira bange byokusaaga biseke mu business bya applying obizeno. Ojulanga Obusilamu bwagenda wala. Tumanyinde spiritually, yes. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Naye omwoyo guno okutereera gwina okuba gwina mutaka an'amta alayhim. Omwoyo guno okutereera gwina okuba gwina ekyokulya ogenda kijja luddawa. Tegeti omwoyo guno okutereera gwina okubanga gwina short of that. Ocha kuba tugenda kugutereeza. Kibula ne sola erinda muko ngemmere etuuse. Kutereeza mwoyo guno. Omuntu ono yeetaaga okutereezebwa ne business kyekimu. Kampani yammwe akasuwa kammwe kemuyina. Mirimu gyammwe omulimu gwoyina. Right, gwolina gwokola. Kutwale ku treating nga ekyebbeeyi ekyomuwendo. Gutwale ng'ekyamakulu. Tova ku byosetinze. Tugenda twina okwerekereza katugeze whenever tufuna profit tulina okujjako 10% ezo tuziteeke wali kubanga tulina okuba ne cash flow. Ekyo bikulu nnyo. Cash flow, cash, running cash, I know kubaawo for us to move. Yenna atandika business mu butono bwayo wa munene waayo. Warren Buffett waba tusomesa business watu watugamba n'Obusilamu bukkiri busomesa ne bukubiriza okutereka. You must spare some money. Take it. Obusilamu bwagala nnyo omuntu nga alina takaddumu atambula agenda mu maaso. Bwagala nnyo omuntu nga alina cash wano. Kivula n'atalina cash tumuwa zaka. Bwana omuntu nga abala ebitabo. Kivula bazaka weri olina okwebala omwaka. Yes. You know, auditing your account yourself. No webala. No gamba kati jako zino 2.5. Ezo ziva ku bintu byobaze. Buba kusomesa balancing a business. O balancing sheet bulungi. Tebwagala mukwebba.
bwagala obwerufu ebyo zaka ziba zizimba obwerufu amazima obwesigwa oli sinsiya eri Katonda wo oli sinsiya gy'oli oba weekuba enjawulo oba webba oba okuloocha oba okendeeza etwagala kuwa misolo nga wegigwanidde. Are you sincere to yourself? Despite being in a corrupt community, in a corrupt society, all right, with corrupt officials, techingana nze kuba nga sirina corruption. Ndi sincere. You must, my dear respected brother, my dear respected sister, you must be sincere to yourself. You must be sincere to your brothers and sisters in a company. You must be sincere. Are you a sincere guy? Are you a sincere partner? Are you? Those things are very important. Big building and we take us somewhere. Trust mugwe. And once you lose it, it is not easy to recover it. Warren Buffett, Homuliza, and every be a be business, and could be sava. Single to be Tamulia Fena, inclusive personally, Nange, including myself, and Nange say Jim, Sir Vitamulia Fena, to get a colachi. Nebio na, I'm going to be no young about no Silam. We were Jamo Chokwika, we were Jamo principles, we were Jamo guidelines, we were Jamo missions, we were Jamo in Tambula. Yawichmuchuna. Just look at them, Ujabat Nulia Bona. Abawandika financial literacy, abali ku financial literacy. Abawandika ebitabo bya finance. Robert Kiyosaki, Dato VJ, alright, Warren Buffett, among others. Ujabat Nulia Bona. They copy Islam. There is some Islam, a degree. Right, a greatest percentage of Islam. If they can't quote Islam, but they have delivered, someone I want you to plain statement. Nenga alikuwa Nabi sallam. Ebi byachusa obusiramu buno nitufuka financial base, nitufuna financial muscle, right? Eya Madina na binaba nga bugagga webuli, then n'oluvanyuma kuna bigwa Umar ne kisaba ne kujja bagira nga everyone atutya. Ati kumwembi kwa Umar bwana Abdul Aziz buli omu yonnanga almost adukira wa mu empire ya Islam mu bwaka kalifeti ya Islam jadukira. So ebyo bikulu nnyo Islam bwagenda wala nebino bimirizaawo bino bitogerako omuntu abayina okuba ngali sincere, is not corrupt, China mu bunanfuusi. Ebyo bikulu nnyo omuntu alina okuba nga ali sincere eri banne, ali sincere to himself, ali sincere eri banne. Alina okuba talina mbirowoozo yagamba nti noonya kweyagaliza, nenya kubba, nenya kola kineta. Alina okuba nga omuntu avunaanyizibwa ddala. You accept accountability. You accept auditing. If you don't audit your business, then how are you going to deal with? Then how? Then we know kubanga omuntu olina amazima, olina obwerufu, olina obwesigwa. Wakunu masadiqin wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Or if you don't want to get a total loss, if you don't want to get khasara, obata kufuna khasara, tokala kufuna kuvira mwao. If you don't want to lose, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, right, wa amilus salihati watawasaw bil haqq. Tuno sigala nga tuli ba amazima. Watawasaw bis sabr. Tuno sigala nga tuli baguminkiriza. Obuguminkiriza mmirimu bwetaagisa, mu company bwetaagisa, amazima geetaagisa, obwerufu bwetaagisa, obwesigwa bwetaagisa. Olya kuozi muwe mudizi. Okay? Signing amateeka muga signing mugabage, muga signing mugakanye ko mwenna mugayise. Tugenda tambula wote mu investment eno. Tugenda tambula wote mu kino. Ogenda kwera naggaga akyasinze. Ate tuukiriza. That's why amateeka oge mbamusadde, principles mbamutadde,
guidelines bamutaddewo abamu baziyita ng'ekitabo Qur'ani Allah ekisantu kina kiddinga na buli kaseera tegedde ngati yandibadde Qur'ani y'abaki y'abasuubuzi y'abapartners mateeka gano nyinga galina okuba gavanningibwa na principles of Islam Sharia halal and haram. You must deal with such things. Ogenda kwesima, ogenda kweyagala. I guess everyone is getting me. Obugagga obwensibo. Obugagga bonna abaziba bufuna babadde batambulira ku ebyo. Kati obusiramu bye bwatunuulira ne bugenda wala. Nga bwagala community eri obulungi. Njagala obeere w'amazima kubakozesa n'omukozesa. Obeere mwerufu gwe kubakozesa n'omukozesa. Obeere mwesigwa gwe kubakozesa n'omukozesa. Naawe gwe beesize ne bakuwa emmaali ojja otunde. Ekitutta kiri kimu. Actually wano weewatta ekyekinyusa ekitta obugagga bwaffe ffenna. Abantu ne baluuzinya trust. Wano wali 100% awe wali omusajja akuwa million 10 esikulema okuzaayo n'oziyita ezijo oli akuwa $5,000 n'oziyita ezizo singa wazikuwa ozifuna n'ozizaayo kyandibadde malidaati sana. Singa musayininga nagamba nti anja kuzanga sente weziti n'amagoba tujja kufunako kino which is okay. Naye omuntu obuzibu bwe tulina olwaleero omuntu wamaliriza okukuwa akwesize mukole akwesize okole ate gwe notayagala kuzaayo bye bitukuba olwaleero nga tukyasobola kuddayo kubanga wasobyasobyayo dda naye nga yabadde ready okwongera wakuwa $2 million olwaleero nkyasobola okuwenya wakuwenya kolo asobola okuwa 10 wakuwa 10 kolo asobola okuwa enkeera $2 million. Onoozimusaba kuba kimanyi history wo si mubi. Awe wali obugagga bonna abagagga wadde bagagadde ku mazima bagawalidde ku bwesigwa bagalidde ku muntu bulamu hard work ne transparency kikulu bonna buli kisaga wadde ne companies kyatambula ziri awo oba mbitegedde nyumya bulijjo wano nembagamba nti bakadde baffe bagagawala wano ku bukinjaji ninga abasinga obungi batandika batyo obusinjaji babutandika minus capital so nagenda mu ngoma nagenda mu lukoola naweebwa ensimbi si nyingi naweebwa ente si sente olina mu ente nagagenda abantu bagala nnyo oli wajja nakusaba sente n'okwata omutwalo n'ogumuwa muba omuyambye naye oli yalabanga nga waliwo naga nti ankoze ntya balabanga abantu abo naga nti osobola okusala ente nti ye kwata ente eno gitwale mu lufula twale Kampala ne bazireeta ninga amuwadde ente emu tunda kumyewo sente zange ku nte ye $1 million n'atunda $1 million mu $2,000 n'afuna $2,000 right esente zino $1 million n'agikomyawo oba nagamba nti nkomyezaawo kino wekiti ne wekinakomyawoko ensimbi wetti wetwali bali ogenda musinkana musajja wattu mukazi wattu ng'oluvannyuma lutu esooka bamuwente emu n'akomawo ne bamuwente n'azikomyawo sente ne bamuwente eyokusatu bamuwente eyokubiri n'eyokusatu n'akomawo ne bamuwente 7 n'akomawo ne bamuwente wakananga batanisimuwa motoka namba ente 30 n'atunda n'akomyawo sente zoli n'afuna ne running capital n'afuna ne add cash ninga byonna bizimbiddwa ku bwerufu mazima bwesigwa kumanya nti Katonda ndaba awe wali science fenna ne tugaggawala ne bagaggawala ne bafuuka ababinnyo-nkondo ne bafuuka abagagga nagwadda ne bafuuka abagaggaani yes ne batuzaala ne tufuuka abazzukulu naye nga bagaggawalidde ku ki awe wali kyokka ate olwaleero ffe ekitukuba kyekyo buli kiisa akwesiga n'akuwa sente
ate gwe muli azamanya gamba okuva n'olwaleero ngenda kukola kino na kino, okuva n'olwaleero ndi kino na kino, okuva n'olwaleero am this and this. Sigenda kuddamu kukumpanya, sigenda kuddamu kulimba, sigenda kuddamu kola kino. Ngenda kubeera mwesigwa, ngenda kubeera mwerufu, ngenda kubeera w'amazima, ngenda kwogera amazima, nja kukola ebikolwa ebiraga nti ndi w'amazima, nja ebyo nzimbe trust, kyesigemu kyeseemu okuva n'olwaleero. Alright, byogere mu affirmative. Oluvannyuma ojja kulaba obulamu bwe bukyuka mpola 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 mpola. Ntasobola okukwasa ssente nga nnyingi nga zibadde awo talina kyazikolamu, nazikuwa n'agamba tambula, tandika okutambula. Asobola okugulira pharmacy naga ssente zino osobola okukola kino, osobola okukola kino, nagulira pharmacy, nagulira pharmacy. Right, nakolera anything. So n'ekyo tubeera abantu abalungi era abagwanidde. Ne be tukola nabo tukole nabo ninga ffenna tuli b'amazima, tuli beesigwa, tuli bantu balamu, tukulembeza n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyagamba nti wal asr innal insana lafi khusr. Allah alayira omulembe, alayira ekiseera. Buli time eba n'ebyayo. Myaka otuusi myaka 3 toyina wadde ka business k'okola, myaka 3 kyasabiriza. Oli myaka 3 ogenda mwana niyo kyasabiriza. Wal asr innal insana lafi khusr. Ebiseera bituuse. By the time, by the hour, all right, alayira olunaku, alayira ewiki, alayira emyaka gyo gy'oyina, alayira ekiseera ekyo ky'olimu kati. Nekyewunyisa tuli mu kiseera kirala kyagenda mu maaso, tuli 2025 ne innal insana ekyennaku omuntu ono ye. Innal insana ekyennaku omuntu ono mazima ddala ali mu kufaafaganirwa. Tafunye mu 2025 takyusiza bulamu bwe, takyuse financially, takyuse spiritually, takyuse politically, takyuse, is just there, no change. Buli mwaka kumuyitako nga ali awo. Byewunyisa abantu baba tebabifaako nabanga ebyokusaaga, but these are facts. Illa alladhina amanu, except those who believe. Illa alladhina amanu, okuleka abo abakkiriza. Wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirungi. Bakkiriza ne bamaliza ne bakola emirimu emirungi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, tegeti bakkiriza mu Allah, bakulembeza Allah mukutemu kama amagezi megasookera. Ensonga zaabwe Allah, eva trust mu Allah, Allah wanga andaba. Illa alladhina amanu, bamanyi nti Allah agenda mbatuza ku kino, bayina ssuubi, bayina niwamanga ali mu mbeera kishaga nti Allah ajja kukola ki, eva nga sticking ku Allah. Illa alladhina amanu, abayina obukkiriza mu bya finance, kamanyi nti Allah ajja kunzija, ajja kunzibulula, Allah tasobola kunvaamu. Utulaba Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam still. Unabanga wedde muntu badde n'omukyala mugagga. Ni Allah mugamba nti wadduha wal layli idha saja ma waddaka rabbuka wa ma qala illa alladhina amanu. Tunonya. Illa ma waddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula. Ulaba oli mu struggles, ulaba oli n'ebizibu, oli mu difficulty, oli mu challenges, bize mu business, bikubye butunda buganya okuvaayo, kiki kyolimye, company eganya otambula, somero liganya okutambula, byonna biganye bikyaganye, abaana tebajja. La. Tegeti. Wal akhiratu khairul laka min al ula. Atagambye wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Kayobo ulidde. Kin Islamic obitegedde ebigambo ebyo, wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Very your Lord agenda kuwa ate ogenda kusiima. Allah agenda kuwa akulaba, alaba byoyitamu, alaba oli wa mazima, alaba oli mwerufu, alaba oli mukkiriza, alaba byonna birina iman. Illa alladhina amanu, mu business ebyo byetaagisa okkiriza Quran kukulembera, no setting amateeka ago nga gali guided by the principles of the Quran.
by the rulings of the Quran n'otambula woti tekikkiriza mu kino tekikkiriza mu kino kampani nebako nemutambula we mutyo nemukubana obukkiriza mu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah byatakkiriza temubikkiriza mu business. Is a Sharia compliant? Yes. Tetugenda mu riba? Yes. Quran igamba riba? Yes. Ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba? Yes. Allah yakiriza obusuubuzi bwe tulimu? Yes. Allah yakiriza companies? Yes. Allah yassa aya ya contracts mu Quran esimba obunene? Yes. Tubikkirizaako byonna. Era byonna n'obikkirizaako byonna ne tukkaanya ffenna. Etambula nga weetambula. Bitegerisa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Byokoze bikyaganya otambula naye Allah gye yakujja tomanyiyo. Oluusi oyinza okuba wali mulekwa ani yali akumanyi walina kakigwe wajja otya. Wajadaka dhallan faghina wajadaka alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan faghina. Kusingana oli mubuze nakuteeka ku mustawa n'amaana akugaggawaza nakusinganya oli mwavu oli momboze nakugaggawaza nakuwa akantu tasobola kuvaamu ku challenges zino. Nolwekyo buli kiisi kyengera kyofuna fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Whenever ofuna ekyengera appreciate yogera nakyo kimugambe Allah nkusiima kino na kino na kino. I'm very grateful with my creator. I'm 100% grateful. Allah sitoma nina kino nkyagala nsaba ompe. La in shakartum la azidannakum. Saba Allah atuwa obulungi tubitegeere. Tugende okujja tugaggawale nga tutambudde ng'obusiraamu bwe bugamba. Short of that tukyakaaba. Nolwekyo ila alladhina amanu abatagenda kaaba beebo. Waamiru salihati ne mubusuubuzi akola birungi. Waamiru salihati ne mu kampani akola birungi. Waamiru salihati tayinaamu kyamunda kyakweka. Waamiru salihati ali transparent ali ati tagiremu tebatula bukuukulu tebatambula babiri bokka basatu omu. Waamiru salihati tayonoona. Watawasaw bilhaqi bakoze birungi ne balaamirigana tulina sigala ku mazima. Watawasaw bisabr tulina sigala nga tuli bagumiikiriza. Ebigenda okujja bijja kubaawo naye tusigale nga tuli bamazima tusigale nga tuli bagumiikiriza. Mu business tusobola okugaggawala ensi yonna neetwewuunya. Have you ever applied that surah al-Asr? Mu business al-Islam deen wa dawla. Obusiraamu bwe butambula. Apply the same surah mu bulamu obwo. Kifuna abasahaba bagitambulirangako ne buli bamalanga okukola ki nga basoma baddingana isura bamaliriza mbozi agandi wala asr innal insana lafi khusr. Bagenda bawukana nga baddingana nga bagamba bagiddamu. Alright, buli ba meeting aba bagenda okwawukana nga bagiddirira bagiddamu. Buli omwe aleme ku message ereme kubanga ekola ki emugwa. Kivula Imam Shafi yagamba nti Allah bakubanga tasiza any other part yani badde nassa Quran yokka sura al-Asr yani badde mala eyo kasri yani badde mala kyokka kubanga principles zonna ezitagisa mu bulamu bw'omuntu ezina policies ezina ina mission ina guidelines ina objectives ekulaga chichi ekulaga core values ebikulaga byonna extracted nekulaga ne batoto loss bebani abantu bali mu kufaafaganya olwaleero mbadde nagwenyumyako naye ku makya nangamba nti ekigambo ku Warren Buffett still bamugamba tugule companies abantu bali genda mu tugule companies ezo mu time ene ya corona abantu bagwamu tubagule naganje no si ekiseera ekyokuinvestinga mu ebyo. As I speak to you now, I not sent figures what the $188 billion. 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 $188 billi
bilioni 1,888 cash gwakutte what si assets but cash yagana okuinvestinga mu COVID-19 mu time eyo. He started investing mugula nga abantu baweddemu nnyo yagana nti si ekiseera ekituufu tugenda bagula ate kulayisi nnyo ne bagula n'agula mu 2024 abantu baweredde mu ddala bagezaako kutambula ne bigaana. Saba Allah tuwe ebigambo bino bitegeera tusamuddewo etyo olwaleero agala obugagga obw'ensibo ebigambo byetwogedde byekwateko tubiraba amazima tubiraba erufu tubale ebitabo byaffe twebalansinge tukkirize okuwabulwa tusome tube nga tunuulidde goal eyo right objectives zaffe vision zaffe tube nazo inshallah taala ate tukkirize kutambula ne Quran kyegamba. Saba Allah tuwa bulungi era ffenna Allah abire gatumalira njakoma olunaku olwaleero inshallah taala ate tusinkane biidhinihi jalla waala nga twongera okuba kukyusa obulamu ne Quran ekitiibwa. Nsuubira message etuuse nziramu bajjukiza nti tulina empaka za Quran Iraj Foundation yetesitese tuli ku Serena tekereza emitwalo 5 ne table ya mitwalo ya milioni 2 table abantu 8 milioni 2 ticket mitwalo 5. So tickets are on sale now tudeke mesine tuje tuzikole inshallah taala. Nsaba Allah tuwa bulungi then ayagala okugenda Makkah for Ramadan umrah oba hajj oba any other travel arrangements ayagala okukola tawakkalu bwetuli inshallah taala 0701 941001 oba 0752868686. Salma kutumiddeko nnyo yati Asha naye kutumiddeko mama Nusula manyi gyoli eyo Mungu akuwa obulungi era akusiime Nusula mundabire njala muzza Makka inshallah taala n'abasigadde. Assalamu alaikum. حسبي ربي جل الله